Weno ebyomubuuza mpira nina bingi naye mugenda kukkiriza byonna bye nnina bye njomubuuza nangateko nammwe bye mwantumye okubanga mubuuza tulabe emboozi bweneetambula nkyali mu program kiri kitya hanawo tabateekamu ensimbi fuba okulaba nti ge mazzi gokka g'okozesera g'obonywa mu mbeera yonna funa amazzi ga hana water gakuyambeko okubeera nga gatereeza emmiro gyo abantu bangi ofuna enkalamata skini n'ekala olusi ne lufa naye nga tomanyi nti munayi kibula mu mubiri gwo ge mazzi gakozese geeyambise ganywe every now and then tegatta amazzi ganywe tegatta hana water ku siringi 5 byokka ate International Paramedical School abasangibwawo emayabo kawoteekeddwa okuba nga weekwata gwagala okusoma ebya nursing n'ebya midwifery gendawo pharmacy archives management n'ebirala byonna omuli ne courses eza business beekwate aba International Paramedical School awo emaya kale essaawa eno nti nkomyewo era omuyimbi ono saagala kulonzalonza wano njagala tutandikirewo bw'obadde weeyanjula Nince Henry oyina ekigambo ky'okozesa ekirala ky'ogattako soko kitunnyonnyole bulungi what does it mean and how exactly is it pronounced? The Cullinan abazungu bano bwe baali bajja mu Africa ekigendera kyabwe kyasinga kyali kyakubba ng'oggyeko okukonkaringa okutwala abantu kubafuga naye baali bamanyi nti no zino ensi zaalimu ebyobugagga bingi kati waliwo ekyobugagga kye bayita diamond. So the largest diamond ever discovered on earth bagijja mu Africa. So diamond eyo bagiyitanga the great star of Africa. Bagijja mu bugwanjuba ebeera southern part. So kati bwe bagijjayo bwe bagimayininga ne bagamba mbu ne bakuba akalulu mbu ne bagamba mbu aba British protectorate kati mbu anti kati mwe wano we babeeranga nga mulimu under the British protection babayitanga ba British Ugandans. Kati abeeri British the English abali eri kati bagenda mbu ne bakuba akalulu mbu ne bagamba mbu abazungu abali eri mbu bo bagambye mbu eyo diamond esigale wano mbu naye abali wano bo bagambye mbu bagitonere King Edward bagitwala eri diamond eyo ne bagitwala. Diamond eyo eri very expensive bagiyita the Cullinan. Diamond eyo engule ya queen eyo gyayambala gyayita imperial state crown gyayambala wano eno bwati ajambala ndoza every February oba January nga agulawo parliament. Actually we baali bamuziika mwagirabe engule eriko purple wano eno bagiyita imperial state crown eyo diamond eri wano eno yeyo diamond gye bayita the Cullinan. So kakati nze okukivulamu erinnya lyange the story nene nnyo waliwo obukumpanya bw'amaanyi n'obubbi so neŋŋamba the great star of Africa is called the Cullinan. I am Nince Henry the Cullinan. So you're the great star of Africa. Wow. This is so interesting. So I would want to extend this conversation. Nyongera okwongera okuba nga nkitegeera naye njagala tube nga tutambulira wamu lwakwate gyatutute wayinza otujja ku katono nnyo kwe twagala okulaga nga nkuzizeeyo katono nnyo emabega ku linnya eriri erya Nince Henry ku muntu yakasooka okulaba olunaku olwaleero lijja litya lyo erya Nince Henry? Nze Ninsiima Henry Sekyanzi. Kakati Nince abaana mu ssomero baalisalangako erya Ninsiima nga bampita Nince. Kakati so bwe najja ne ŋŋamba okay let's go. Ninsiima lyawa? Lya Ninsiima jjajja wange lyali ntuuma. Oli muki? Ndi Munnayuganda. Tribe ogwawa? Nze ekyo sikikiririzaamu. Nze simanyi nti people should be identified by tribe. Kale taata we yaani oba abazadde abakuzaala be baani? Muzeeyi wange ye Semata Lawrence. Musajja Muganda. Kakiba kitegeeza oli Muganda. Ate mami yaani? Kati ate naye alimu ate abalala. Kwegamba olimu ebirungo bingi. Exactly. Kyova olaba nti nze bwe mba njogera actually sikikiririzaamu nti abantu mu society tulina n'okubuuza ebibuuzo ebyo oli muki
oli okitegeera. But I think it's an identification because bwe ngamba nti ndi Mutoro ndi Munyankole, I have no problem with that. Tewali buzibu bwakyo. Bw'okisangamu buzibu ki omuntu okugamba nti oli Muganda oli na Uganda because emisaayi gyaffe mitabike nnyo mwana like Dana. Muzeeyi we ate akugamba ate ye muzeeyi we ate weeri ate maama we ye weeno ate amannya g'alina ate g'Abaganda ate kakati n'oli ate so basically ndowooza tubeere mu nsi just kubeeramu tumanye nti tuli bannansi okitegeera naye bwe tutandika okwe-identifyinga with those specificities gwe bw'okyagala tuyambeko kale. I'm not saying I want to go there but okuchippinga in katono nnyo ku baana b'ozadde bw'oba wakubannyonnyola mu mbeera eya tribe nti omwana ajja kugamba tata yes ndi muna Uganda naye nva mu katundu ki ndi wa Central ndi wa East ndi oyinza kumunnyonnyola kyenkana kiku ekyo tribe yagwawa era nkimunnyonnyola ndisaagala obeeko nange bw'ogamba nti oli wa tribe nkimunnyonnyola n'akimanya nti kati okay so gye tuva twali bwe tuti then awo kati bano ate ne badde eno ne bafuna bali ne beegatta ne tukola ate so ayina okitegeera abantu abamu tetulina mukisa nti tulina omusaayi guli gumu okitegeera ng'abantu abamu osanga nti Dana Nabatanzi taata we Muganda nga bomanyi nti no bw'ogenda ne mukuba omubala timulina lineage abantu abamu fe ogwo omukisa tetugulina ffe tuzze bazadde baffe abamu ne bava eri abalala ne bava eno ne tujja ne twesanga abamu okitegeera so kyova olaba nti otunulamu n'ogamba okay so why should I say I am this so kati bwe mbeera bwe nti who told people ani yagamba abantu tino maama wange ye tayina kubeera nti identifyinga nga tribe ye ye yanzaala you get maama wange ye yabeera mu lubuto lwe okitegeera kati maama wange bw'abeera nga Muganda nga nze nga taata wange Munyankole then nze ngambe nti nze ndi Munyankole I don't believe in that. Katono nnyo waliwo abantu abamu nga tata abeera mu religion nga tata abeera mu Siraamu mama n'abeera mu Katoliki oba n'abeera Anglican oba n'abeera omwana bw'akula abaako ye kyalonda kyawulira mu kyeddiini kyayagala kyekimu na kino bwe ndowooza omuntu ow'amawanga amagatte ngezeza bugezi I don't want it to sound like an insult eri omuntu atulaba omuntu agasse amawanga ag'enjawulo yeesanga nga naye yandibadde n'agamba nti naye olaba nkuze nnyo ne maama ne taata teyantuma erinnya ly'Abaganda oba nandibadde ne yeekubiira okusinziira ye bw'akyagala kibeere kati gwe mu byonna by'ogattagatta n'okusinza ku origin ezikwetoolodde don't you feel like at a certain point olina gye weekubidde nnyo okusinga that you should take that angle? Tutaagala kwekubira nze ne idea y'abantu abagamba nti no omukyala bw'omuwasa then ye identity eyiye then yerina okufa kati ye doesn't exist no sijagala so maama wange omukyala wazaala omwana oyo mwana wuwe yamwetika mu lubuto ekitegeera kati ze omwana oyo bw'akula naga kati nze nina kubeera eri nze ono yanzaala buzaazi ani yayogera ebintu ebyo by the way ani yabireeta nga tonnaba kuntwala yeeyo Nince abaana kati bw'oba obatuuma amannya gagwa ku sayidi ki ya mukyala oba yiyo nganda amannya agali neutral kirabo yeah okay kale ono nno omuyimbi gwe tukyali naye Nince I've ever seen you watched one of your interviews naye ng'abantu bagamba oluzungu oba okozesa lungi nnyo oyina terms z'ogenda n'okanga omuntu nawulira nga alinga atapiikinga kyoyogera wasoma biki? Just bakifuna bubi because actually nze manyi nti okutegeera okusingira ddala okubeera okulungi ye muntu ng'ayogera olulimi lwe fluently era nze ngezaako nnyo ndi muntu asinga okuwa ekitiibwa omuntu asooka okwogera Oluganda oba olulimi lwe bulungi n'alwogera okumala ng'eddakiika 3 nga lwalimu kati nze
kinnema okwogera olulimi lumu n'oluzungu lwe bagamba nalwo sirumanyi era sobola dwogera dakiika 10 zonna nga njogera luzungu lwokka naye olw'okuba nti mu kwogera kwange ngatta wano kitegeera bwe ntyo so ndowooza abamu balowooza ate ndowooza oba bwe mba ngaseemu oluzungu oba abamu ne baba nga baba tebabitegedde ne bakitwala bwe bato ne sirina nnyo oluzungu lw'amaanyi luli awo naye okusoma nasoma personality psychology yeriwo eyo kyekyo so personality psychology osoma ekikula ky'abantu ndowooza bwe kiri osoma ekikula ky'abantu n'otegeera because abantu omuntu nga ggwe omuntu oli defined by bakita temperament ti ggwe tolinze mu ndowooza yes mu ndowooza mu preferences oba mu kusalawo mu byoyagala oli wanjawulo n'omwana wo naye wanjawulo actually that's where kyovola nti science akuba buli kimu nti alina explanations akuwa empirical evidence ku buli kimu kyagamba so kati so nasoma nnyo deeply about personality psychology and the human temperamental science kati so oba ndowooza that line of knowledge ndowooza oba there's a certain vocabulary ndowooza abantu gye banyatachingako oba ebeera hard simanyi naye just I think ebeera hard because of the terms z'okozesa okunnyonnyola ky'oba wasoma oba ky'oba otegeeza kuba n'ebintu ebya bulijjo abantu byatera okusoma koosi eyo tugiyite bwe tutyo tebadde ya bulijjo nti abantu bagisoma era batono nnyo boogenda n'obalaba oti kuba osobola okubuuza olaba nga ze basoma ze zino eza bulijjo zetukola kizitumanyi so wagisomawa ku university nasoma bachelor of business administration eyo nagyesomesa bwesomesa how and where having lectures online reading a lot of books and buying courses online and then having a specific professor so go following no taking lectures no gula ebibuuzo no biddamu no kola kino it really it's not something for everyone. Has it helped you in any way or you know what you practice in zena koko word muchi I think that is the word or you know what you practicing omulimu ogwo ekintu ekyo kyewasoma practicing every day how by enkolagana yange n'abantu bulijjo kuba kyanyamba nnyo kutegeera abantu like nti kati mmanyi ono mukwata otya ekisooka kyanyamba nnyo okwetegeera nze nganze ne mmanya nti kati nze bwenti bwe natondebwa bwenti bwendi so ngenda kusinziira ku nze bwendi okukolagana n'abantu abalala so sirwana kutegeera bali you get and ekyo kyekizibu ekirina abantu abangi nti abantu babeera awo nga baagala okutegeera abalala gundi oyo simutegeera gwe sooka weetegeere it's like every day abantu omanyi abantu bali mu bufumbo you know why because simply what do you think is that you are looking for a suitable partner that you'd live in harmony with no kyolina okukola gwe kennyini to make sure that you're the best person for someone to live with you get but if you are looking for the best person for you to live with I mean you have no control about that oli ye you get so kakati omuntu yenna yenna abeera awo nga ye teyeetegeera teyeemanyi afuna conflict n'abantu kati ye ng'alowooza mbu abantu be bavaako obuzibu